Mugenze muga 2026 n'abagavumenti tetukyabalana kutugamba nti wiiki ejja yesi egenda kubeera wiiki ampuliriza ejja oba wiiki eddako kagenda kuba kalulu ennaku z'omwezi zigenda kuba 15 abaana ba yero nga beetala nga balonda muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni abakuumira ebyabwe bye bafunye. Abaana ba yero bagamba nti byonna bitufunye ku mulembe guno byetutalabanga ebingi ebivulujo buvuluja bingi nga bugwa gongolo tetusobola kubikwasa muntu mulala n'olwekyo tulina okumusigaza omuzeeyi omukulu ow'enkofiira jjajja abitukuumire protecting the gains. Bana aba beetala nga bamulonda ku lunaku lugenda kuba lwakuna sabbiiti ejja. Kyokera wabeerayo abaana abakyagwanyi Robert Sentamu, Bobi Wine bagamba nti a new Uganda now. Myaka ana gimala Uganda empya etandika kunaku lwakuna wiiki ejja. Abakyagwanyi bwe bagenda maaso n'okeka nti bakigumiza bagamba tubagambye tukiddamu ffe abaana aba red ffe abaana abawamba bendera y'eggwanga tugikozesanga akabonero. Neno era mulijjukirwa mu byafaayo abaana ba NUP mulijjukirwa mu byafaayo mulijjukirwa nti mwafuula fulaga y'eggwanga akabonero kammwe neera ekyali kya ggwanga. Kale bagamba nti kikoma myaka ana gikoma ku lwakuna wiiki ejja. New Uganda etandika ku lwakuna nga 15. Kale nonako olwaleero bakandideeti bano ababiri ye Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu kalimu 8 bannange waliyo n'abalala lusi mbeerabira bwerabizi naye gye bali. Kandideeti w'ekibiina kya NRM ye Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero mpuliriza agenda kutalaga ebitundu ebya Nansana municipality. Atalaga Nansana municipality n'ekitundu ampuliriza ekyakawempe Yoweri Kaguta Museveni. Kati okuva olunaku olwajjo abaana ba yero babadde beetala mu kawempe wonna ne Nansana. Nabaddeko mu kawempe era nabaddeko ne Nansana. Kaakati abaana b'NRM balina lukululana gye baafuna zino muzimanyi zino ezitika konteyina baye ene mabega bagitema mugonde bagitemamu obusenge eriko ebidongo eriko lukululana obedde etambula kawempe ne Nansana yonna. Kati wali ekawanda ku research ekiri awo ebeera Nansana municipality yero buli wotunula bwoti yero. Kale nno John Museveni agenda okutalaga ng'anoonyeza bakandideeti be akalulu ate era nga naye ajjukiza bannayuganda nti emyaka ena mitono bamwongereyoko. Nansana municipality ne kawempe olunaku olwaleero Yoweri Kaguta Museveni gy'agenda okulabika nti akawenjeza olunaku olwajjo yabadde mu Lubaga division. Era ndamu n'akigumiza n'agamba nti omubaka akulembera sayidi awo tamumanyi n'olwekyo ab'erubaga baba nga balina ebitatambudde bulungi benenye bokka kubanga omubaka gwe balonda ye tamumanyi. Yabadde sipiika Anita Amongo n'amugamba nti nze mumanyi engeri ekiri nti nze nkulira palamenti nze omubaka mumanyi bamuyita Lozias Mukasa wabula mu palamenti emyaka 5 tagambye kuyadde ekigambo nti wawayi tawanise yadde ku mukono nti sipiika nyina kyeŋŋamba. Kati sipiika Anita Amongo yarabisizza omubaka waawo yabadde Anita Amongo yagambye pulezidenti ng'ali mu kwogera n'amugamba nti yenze sipiika palamenti naye omubaka oyo gwe bayita Lozias Mukasa simulaba nga kuyadde nga wanika omukono nze bonna mbalaba naye owaawano nedda yamuvunziza buvunza John Museveni. Kale no message eya protecting the gains olunaku olwaleero eyingidde kawempe ne Nansana municipality. Songa message eya New Uganda now. Uganda empya etandika lwakuna okusinzira ku Kyagulanyi ne NUP okutwaliza wamu ne bannankyukakyuka bagamba nti Uganda empya etandika lwakuna. Kale message eyo ya Uganda empya olunaku olwaleero agenze mu kitundu ekiyitibwa Amudat Moroto ne district ey'e Napaaka Kyagulanyi mu Kawenja agenda kuba district 3 nga bwe nagamba nti ayina energy ekika ekyawaggulu alaze energy kusinga bakandidate abalala bonna. Tabadde nakwekwasa nti nalwadde abadde tawummula abadde talina nti ate ngenda kukola mirimu gya ggwange ebyekibiina ebyo yabirekera David Lewis Rubongo yamugamba nti ekibiina ogiro kiddukanya nze ndikomawo nga tuyingidde Uganda empya. Kati abadde bize nnyo mu campaign Kyagulanyi tawummula ayina energy. Kakati olwaliro agenda kuba district 3 okuli Amudat Moroto ne Napaaka. Message ya New Uganda now. Kati buli lunaku bawandiika
olunaku olwaleero posta gye bafulumiza ba NUP bagambye nti esigadde mwenda tugende ku protest vote mwenda zokka bwe tuti nga tuyingira kale akalulu kali kennyini akalagira wakayogerako mu byafaayo emyaka mingi emabega bakayita protest vote esigadde mwenda countdown NUP egikola New Uganda Now etandika lwakuna Amudati Moroto na Park olwaleero Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo wabali nnyo kuba nti ate munaffe otuliriza wonna w'osinziira kakati ngebe tumaze okulabika nti tubitegeera ababiri gye bali n'abalala gye bali era mujja kuba mutegeerayo mpolampola gwe kasita weekuumira ku Pal emakindi birungi si birungi munnange emakindi tebitambulidde bulungi ekibiina kya NUP n'ebibiina of course ebirala akakiiko ak'ebyokulonda bwe kato kagenze dda maaso n'okuleka nti kadisqualifyinze abantu 11 abadde bagenda maaso n'okuleka nti oba oliawo bavuganya ku bwa mmeeya emakindi kawe demudda agatalaba omugenzi Ssejjirinya kakiiko ak'ebyokulonda kamazidde okulabika nti kasazaamu 11 ababadde bagenda maaso n'okulabika nti bavuganya ku bwa mmeeya emakindye era munnakibiina kya NRM yekka bamuyita Yasin Omar yekka yasigadde mu lwesi eno muna NUP John Bosco Lusagala John Bosco Lusagala tebamutaliza naye ali ttale n'abalala ampuliriza 10 akakiiko ak'ebyokulonda kagambye ak'omulamuzi Simon Byabakama aketengeredde ekyo kikulu nnyo okitengangako mu buraketi akakiiko ak'ebyokulonda aketengeredde independent bagambye nti bakandideeti bano bonna abaggiddwamu 11 balemereddwa okutuukiriza amateeka g'ebyokulonda election rules ne bagamba nti bano tebaafuna signatures 20 tezaawera okuva mu parishes zonna ezikola division y'emakindye naye mbadde sinnamanya lwaki ate luli baabayisaawo era yemu ku nsonga ennene nti bagenza okwetegereza mu parishes ze bagenda maaso n'okeka nti banoonyamu emikono nga tebaaweza mikono egiri required 20 tegyawera eyo ensonga emu akakiiko ak'ebyokulonda ne kagamba bano era bakola ensobi ne bafuna baresidents abatali beemakindye ne babasayiningirako okubasemba naye nga si beemakindye akakiiko k'ebyokulonda kagamba kakizudde luvannyuma nti bangi tebaali beemakindye ne kagamba nti n'ensonga of course endala ne bagenda maaso n'okubika nti munnange bazisinziddeko 11 bonna ne bagenda maaso n'okuba nti baggiddwamu mu kaseera kano muna NRM yeyekka akakiiko kagambye nti muna NRM Yasin Omar yeyekka yatuukiriza ebyabadde byetaagibwa era yekka yali mu resi kitegeeza nti bagenda kulonda mmeeya ali already unopposed Yasin Omar era mu kampu ye bali mu kujaganya makindye oludda oluvuganya gavumenti biwoobe na miranga bwe byatambudde biwoobe na miranga John Bosco Lusagala ono ampuliriza abadde munnakibiina kya NUP nga tugenda mu resi eya 2021 twategeerako nti yali ayagala bwa Makindye East MP yali ayagala Makindye East ng'omubaka palamenti bwe byagaana n'agamba nti waayi kansonge wano kuba mmeeya oba division y'e Makindye Lusagala Bosco tebyatambudde bulungi n'abalala 10 mu kaseera kano muna NRM gwe bayita Yasin Omar ali unopposed enswera nereeta bino era Makindye enswera y'okukisenge ebadde oludde kukola ensonga ey'omunda kati katugigwenya tuli mu nswera yes ebadde oludde kukola ebadde neekola naye nga tugigoba ng'ejja wano negamba nti ndeesega galeka ddayo emisinde goloza badde ekola buli lunaku naye tugoba ngobe tugiteera embwa tukigamba nti leka mwanange leka bizzeeyo ebyo kale olwaleero etuuse nye tukigambye kale leero tuwe kati amawulire getuleetedde olunaku olwaleero yo ku kisenge tutegeezezza naye tugamba nti takyalya sajja bwatu takyalya
omuntu bw'omusanga n'akuyitako nga takulabye tolowooza nti aba yeewulidde bwewulizi birungi si birungi. Yes, birungi si birungi. Okutya okw'amaanyi ddala kusaanikidde kampu eya Alhaji Kasirye Ali Nganda mulya nnyama. Kati ennyama n'obwogimuwa ayinza okusaba ebijanjaalo era ayinza okugamba nti biwooma okusinga ennyama. Ali Kasirye Nganda woowe. Amawulire gategeezezza agava e Makindye nti oluvannyuma lwa ruling ey'akakiiko ak'ebyokulonda mu kampu eya Ali Kasirye Nganda mulya nnyama si birungi. Kutya kweraliikirira. Kigambibwa nti already waliwo abateekayo dda petition mu kakiiko ak'ebyokulonda nga beemulugunya ku buyigirize obwa Alhaji Kasirye Nganda mulya nnyama. Bano bagamba nti newankubadde ng'agamba nti yasomera bweru wa ggwanga, kyokka ate bye yateekayo kakiiko k'ebyokulonda yateekayo USCE alizaati zokka mu kakiiko ak'ebyokulonda biri nti byasomera ebweru w'eggwanga tebiriiyo. Bagamba Nganda ono Nganda. Waliwo abamulumiriza nti yakyusa n'amannya era nti records ziraga nti Kasirye Ali Nganda mulya nnyama mu 2026 yali Nganda Alani. 2016 nti yali Nganda Alani. Kati 2025 Kasirye Nganda Ali okuva mu Nganda Alani. Kati nti waliwo abakitegeera nti yakikola ne bagamba nti okay, ne bateekayo. Kati oluvannyuma lw'ebyo byasaliddwa akakiiko k'ebyokulonda, musajja mukulu Alhaji era bagamba nti akapande ak'okwesimba ku bwa MP kirabika yasoma bubi, yakasoma bubi. Nti akapande yakasoma bubi. Ali Kasirye Nganda mulya nnyama kirindiriddwa. Ate batugambye nti obudde buyinza obutaba buwanvu nnyo nakino okwebeka nti kiggwa. Akino okuba nti kiggwa kitya okusigalayo oba okusigalayo oba byombi bikyasoboka bulungi okusinzira nno omu ku balooya betwogedde nabo, omu ku balooya agatufuuye yabadde awolereza abamu ku bana abaggiddwamu. Bwe tumubuuziza nti waaye gwawolereza abooduvuganya gavumenti obadde mu kampu y'abana abooduvuganya gavumenti ng'ogezaako okuwoza, ne tumugamba nti ku mubaka kiri kitya, Mbaka Makindye East Constituency Alani rather gwe bayita Ali Kasirye Nganda mulya nnyama. Naga nti amaanyi gampedde, amaanyi go gakoze eki? Enswera y'okukisenge Pale FM kula lya muntu wa bulijjo wemale tuwuliriza tugenda mu 2026 kulonda kwa wiiki ejja bimu ku byenkukunganyiriza olunaku olwaleero tugenda kuddayo mu ddwaniro eri Venezuela, China, Russia bibita naye kale katugende wa Dr. Kayima kakati asooka tujjanjabe 2-in-1 masanyalaze gikuleetedde omwami atanaba kugifuna olinda kimitwalo 5 ali wali kawempe tulwa mu kirokole una ebisingawo kabikubulire. Sebo neyanziza nnyo omutesitesi wa programu eno. Amannya nga bulijjo mpitibwa omusawo Kayima Abdul Jabbar okuva mu Kayima Habo Center. Tuli kawempe tula tujjanjabisa butonde na mmere. Eddagala lyaffe tetulitembeya. Twakoledde chupa gye bayita 2-in-1 gaba masanyalaze. Tewera ntubuteekako akawerekera kibayita munanula extra agenda okuyamba ani kati gwe ku 10:9 Pale FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Olunaku olwaleero muweeyongera okumanya ogenda kukkiriza tugende ate tutunuulire ensonga endala ez'ennyonyi ezize zibula mu byafaayo by'ensi eno. Olunaku olwaleero ogenda kukkiriza era tudde mu ggwanga lya America mu mwaka gwali gwa 1962.